kino. Okitegera essimu yange eri main bagiremedde ku poliisi emmotoka bagiremedde a lot of things badde babiremedde. Okitegedde. Okay, naye tusaba otufunire namba ya Yvonne inshallah naffe jagifuna Yvonne nze yamubalaga ate sisuubira nti sobola obutamwa. Okay then, wish you well. Wano miliyoni 4. Bane, thank you very much. Ayagala akole, ayagala kutandikawo gundi duuka simanyi mulete ninga simu tezivuga message sumulula katukana obedda ninze musumulugire Tajebaleko. bategeera kwata temuwoggana abantu bayogera toyogera. I've paid you rent. Someone has said I've paid you rent for 2 years of 500k. Now people stop lying. Okay, if you're serious, you can on my mobile phone. Small. Hello. Genda mugirire musenge. Amalobozi gali mukwetira. Mugende mutwe bati mugalewo. Enamba eri. So guys, many people are sorry. Nina abajjako teboogera. I love Yvonne, but let her move on. Alekela Jowie, doctor. Many people don't give your opinions in people's relationships. You don't know how much people give in. You don't know what it takes for someone. You don't know. So don't judge. Don't judge. Don't judge. Kindly do not judge. Kindly. Toyanza nnyo, toyanzeege. Tusiima buli kimu kye tumutukoledde. Yeah. Go to toilet. Nanga nsobedde. Kyeka mbyokulya benda byokusaba nsabye mutto leero. Gwe ng'oli mu kunywa ka biyandi. Sinywa nze mwenge. Agala kunkola. Amboli Dennis yabadde ka biyandi. Dennis abunywanga woyo kaviiri. Guys, thank you very much. Boy, network is poor, eh? Yeah. Now we down. Jowie, what is that? Wano wengatadde ku kifo kyawa. Kateka kyawooma. Andi tunabateekayo kyawooma. Naye dokita. Cephcoh ogenda mbweddala. The name is Cephcoh, not Cephcoh. Gundi taata yatugamba mbu gwe Cephcoh. Cephcoh, not Cephcoh. Oyota. Njogeza baba. Otherwise, guys, thank you very much. Thank you. Thank you very much, guys. I'm so humbled. I'm so very happy. So, njagala kubeera nga mbagamba tugenda kuba tubaleetera detailed information. Tugenda kuba tubaleetera information. Press conference. Gujjako ebintu byo. Oba kanywedde bakapamye mu bwongo. Wamma wange. Dokita Cephcoh. Kuwulira.
Kale mambi naye jebale. Gyebaleko. Bane Kale. kuli Kayonzo wanteeka ku pressure. Wanteeka ku pressure ng'olowooza oli muto wange. Kati kyembadde ngamba. Kyembadde ngamba yogerako. Mama Fina yali agambye naliko ku live we munagamba agenda ku miitinga ng'ovuddeyo naye sinawulirako ng'omwogerako mukwana. Yagamba agenda ku miitinga mpozi ngenda munoonyako nga mpita mu SB4. Mpozi naye kirala. Nze sigenda kwetema ssente nnyingi naye kumujja kuyiyizayo ke naaba nkuyiyirizaayo kuba munaye sijja kwetema byesiituukirize. Kale neeyanzizza kyonna ky'oba osobodde. Kale mukwano Mukama yeebale kujjayo. Naye kolako Amiina. Bambi tetuvuma muntu yenna, tetusalira muntu yenna musango. Okitegeera wamma? Tiimu Yvonne, okimanye nti nno omukazi wange, nze abasinga okumwagala, nze yamubalaga, n'olw'ensonga eyo temwandimuvumye. Tiimu Jowie n'omukazi era still wange, nze yamubalaga, temwandimuvumye. Bonna bange. Ate temunsinga kubaagala. Okitegeera? Kuba singa mbadde sibaagala. Osanga singa tebalinga bwe bali. Ate osanga singa nali mbayisa bubi, tebandikoze bye bandikoze. Okitegeera? So all you have to do is one thing. Tetwevuma tukkakane. Tubeere muntu ogwa, tusse kimu, tuyambagane. Me I'm willing to help Yvonne. Nga nange omwanyambye. She lost her job and I'm willing to put for her something very big so that it can pay her 500 per month. I'm Dr. Cephcoh. Yvonne, when I saw Kokulaba before saying Jowie. So I cannot see her suffering. I cannot see her on streets and be happy. Yet she saw me just in jail for days. And she did a lot. She sacrificed a lot. That cannot be. Stop saying those things. This is not going to help anyone. But I wonder people who always think of Simanga Ebisirani what. There's nothing like Ebisirani in life. Okitegeera Katonda abaagize. Yeah, Mukama jali naye some people Ebisirani. So Ebisirani. Yeah. Owulidde idea y'ono omukyala yeeyo. So people let us stop saying team so and so, team so and so. We can use these teams positively, not negatively. We can use these teams helping these girls. We can use these teams building something, but not retarding something, not breaking something. Let us not break their. Omusajja yasalawo mu maka. Omusajja yamanyi. Nze atwala amaka. Nze amanyi what to do. Okitegeera? Nze amanyi bwe mugavuganya. So if you come out there, ng'oli eyo, gwe nojja n'ojajinga mu maka. Excuse me, nojja n'ojajinga mu maka gange. I think that would be very, very unfair. You understand? Ojja akabiriitiko. Okitegeera? So that would be very unfair. So all I ask you of is one thing. Let us not abuse Jowie. Let us not abuse Yvonne. Nze yamubalaga mwenna. Yvonne, nze yabalaga Jowie, nze yabalaga every person we gomwagala as far as my wives are concerned. I am a man, I am a Muslim. Bwe mba njagala Jowie nsobola omwagala, bwe mba njagala Yvonne nsobola omwagala. Okitegeera. Ate nsobola okyanga sibaagala. Which is not very bad. Busobola okyanga Yvonne yamu. Busobola gwenu tosudde ajjako n'ebintu. Busobola n'okyanga Yvonne. Katonda tuyambye. Nga she's better. Ye ng'omuntu ng'aba asazeewo moving on. Oba okitegeera. That doesn't mean nti no mpalana. Bino bibadde ndabanga ku kooti nga balwana. Bibadde bitya kuba mbadde nkulabanye ku kooti. No, just obadde ngawo palokusikanga n'omuntu. Nga bafaani be babireeta. Kati nga omanyi bafaani boogerera eno ebadde eno ne boogerera eno ebadde eno ne boogerera eno so. Kati nga tebisobola bakwataganya bombi nga naye nga bali balina okukola bali balina just kukwatagana kuba bali yakimanya just oli yali bali beekyawa.
So let us respect one another. Let us respect all these girls. They have done a lot. The Nakankakas, the Jowies, and the rest. Yvonne is the best name. Mukazi w'ebintu. Now, which team should I go? No, it's like this. Yeah? Don't judge the book by its cover. Munso? Katubeere eyo n'ogamba nti this one is the best, this one is the best. Katubeerangako na muntu. And by the way, people, I'm not biased. I'm just being so neutral. Between the line. I can come out. Nze nabagamba, people have different faces. I can come out and act like I'm very bad. Nenzija wano ne bagamba tiktokers gather. Now you, Karabe, stupid, silly. Yet my heart is very clean and good. I cannot kill, I cannot steal, I cannot do anything that is very evil. Nenga byenjogera because of my cover, and you judge me. And someone can come here, looking very pretty, looking very nice, looking very, 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 very good. Yet inside, deep down, deep down inside, chippy. Now let me comment about something. Empisa, obuyonjo, obwetowaze, n'okutya Katonda, bintu bikulu nnyo. I am repeating. Discipline, personal hygiene and cleanliness, empathy, and having faith or the fear of God. They are very, very key factors. Omukazi yenna ng'ayina empisa, ng'ayina any of the factors, we rate. No one is perfect. No one is perfect 100%, and no one is an island. So buli mukazi aba alina kyasinga ku munne. That's why in Islam twasalawo oba abasiraamu bo nga bo basalawo wama kitegeera. Yeno ogambe bajja bebawokana abantu beebase. That's why obusiraamu bwasalawo nti bw'oba olaba nga omukazi alina byatatuukiriza bulungi, funayo omukazi omulala namba 2. Si mu bubi. Oli bw'agaana ng'alaba ye takisobola tasobola beerawo tasobola obusiraamu obugamba ng'akola ki ng'agenda. Otherwise bw'oba oyagala omuntu, go do what you're supposed to do. Be clean, have discipline, have empathy, fear God. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. But still, if you fear God, ngatoli muyonjo, that is very bad. Still, I'm not saying any of them is not faithful. I'm not saying any of them is not clean. I'm not saying any of them is not what? I'm not saying anything. I'm being neutral. So all in all, I want to tell you one thing is, let us not judge. Let us be one person. One thing I learned, Kandi Munda. Gatuli Munda. These girls bali bakola teams, fans, nga bajja nga bakola teams. But people could not communicate. People could not help each other because bali bakola teams and nothing could go on. But if you're one person, everything is okay. Jowie is a silent girl. Exactly, she's very silent. Jowie munaye musirise. Okitegeera. Just what is embeera ze. Ne womulinya kulabula iwaje. But even the other girl is very silent. Bonna bali silent. Lwakuba nti bafaani bebasanyiso kituukamu omu. Emungamba ndinyira side nze ngwa ku side ya doctor. Yagwa. What ukalese mu motoka? Let's go together, guys. So please follow this account. Bannange Cephcoh
network yebadde ki? Anti kati manya abantu bangi kati network yagoyinze slow. Naye nga like neebaza Katonda wavuddeyo mukomera. We really appreciate that. And we've been praying so hard for you to get out. But I have a small request. Mbadde nsaba otuweeko ku nnamba ya Yvonne. Yvonne alaze amaanyi. Njakola live encha. Ulira. Bonna abakazi tubaagala, Jowie tumwagala, naye Yvonne at least twagala naye tumubeererewo bambi. Alaze amaanyi. Encha ngenda kola live nga ndi naye. Tetugenda taking a sides oba team Jowie oba team Yvonne, but at least twagala naye tumuweeko kye tumuwa, like tetwagala kwekubira side emu. She has been there. Yeah, she has been there. So when you send money, that doesn't mean that sent is going to Mukamooli. So I'm just clearing the air. But tomorrow, when I happen to see her, hopefully, Jacola live ngandine. Yeah. Hello. Wanji. Kato yogera. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wanji. Nayo guji. Hello. Hello. Kulikayo. Navuddeyo beautiful. Kati nze kyembadde nteesa. Yeyogera nnyo. Nti nze kyembadde like a little advice. I want to give a little advice. Wabula tetukuwulira. Kankuggyeko. Like Amukago. Kunkuba n'okunku. So guys, I'll give you details. Slima. Slima. Atajabiri nga weddeko. Dr. Cephcoh. Wanji. Dr. Kulikayo. Navuddeyo kati wadde otusuubiza n'ofaako. Wanji. Bannaye network ebadde ensumbuwa. Kati tusuubize.